Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwaleero njagala njogereko nammwe abakyala. Gwe wenna omukyala ng'oli nakawere si kirungi kusuza ku mufu. Bw'omanya nti waakazaala olina omwana ayonka, tekyandibadde kirungi kugenda kusuza ku mufu. Si kirungi n'omulundi n'ogumu. Oyinza okugenda n'osuza ate n'okomawo n'otuuka ng'omwana akuyonka buyonsi. Si kirungi, osobola okusiiga omwana oyo olumbe lw'ojja eyo gye wasuze ku mufu. Bw'okikola n'ogenda n'osuza ku mufu ng'ewaka waleseeyo omwana ayonka, bw'oba oddayo ewaka ekisookera ddala nga tonnakwata ku mwana oyo kumuyonsa, sooka onaabe eddagala weggyeko ebyo ebitali birungi ebisobola okukwata omwana oyo gw'ogenda okuyonsa. Bw'okomawo enkeera nga wabadde wasuzizza ng'ova mu lumbe, ki ky'olina okukola? Noonya ku ddagala. Osobola okunoonya omwetango gwokka gusobola okukuyamba, gusobola okumala. Funa omwetango guyengere mu bbaafu, beera ng'ogunaaba. Gunaaba omubiri gwonna. Bw'omala okunaaba omwetango ogwo, zino engoye ze wagendeddemu okusuza toziddamu. Sooka ofune w'oziteeka, ojja kusooka ozooze n'oluvannyuma oddemu ozambale. Bw'omala okunaaba eddagala eryo, awo osobola okuddamu n'oyonsa omwana oyo. Ekikulu kya byonna, w'osuza ku lumbe ng'ewaka olinayo omwana ayonka, toyonsa mwana oyo nga tonanaaba ddagala. Mukitegeddemu abakyala, si kirungi kuyonsa mwana nga waakava mu lumbe, nga wasuze mu lumbe. Sooka onabe ku ddagala n'oluvannyuma oyonse omwana oyo. Osobola okunaaba omwetango. Omwetango bwe gubula, kale funa akeeyeeyo ak'omu luggya ke tuyita akakumirizi. Naaba akeeyeeyo nako kakola bulungi nnyo. Osobola okukayengera mu bbaafu n'ofunawo dda ebbali n'okanaaba ne kakuggyako olumbe, ne kakuggyako ebyo byonna ebitali birungi by'obeera oggye mu lumbe. Kaba kajja bikuweerako bulungi nnyo, tebijja kukwata mwana oyo gw'ogenda okuyonsa. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077784734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.